Yes mukwano wenakwaniriza kufa RTV olina kusaba osubscribinge ate osharinge video kuyongere ogobera fa RTV ojja kuba ofuna amawulire agakyasinzeeyo okituula eggwanga lya Uganda n'ebweru walyo. Florence Nampijja ne Danny Nabatanzi munnaaye balina omuzannyo omulala gwe baatandise era ng'omuzannyo guno nagwo baguzannya bulungi nnyo. Omuzannyo gwe batandika bali ku kitundu ekisooka. Baguyita best friends. Muzannyo mulungi nnyo osobola ogunoonyerezaako n'ogulaba. Muzannyo mulungi nnyo kuba ne Fifi the Queen mwali, Precious Lemi naye mwali. Muzannyo mulungi nnyo okugamba baaleese ekipya kino nakyo kikambwe nnyo mukwano, nakyo osobola okukiraba ojja kuba okinyumirwa. Florence Nampijja mwali, Diana Nabatanzi mwali, Precious Lemi mwali kw'ossa ne Fifi the Queen. Fifi the Queen yabadde mukozi ku TV eya Bukedde TV. Fifi the Queen ono ne kati essaawa eno naye yeegasse mu kuzannya ebinnauganda. Omuzannyo temugusubwa, muzannyo mulungi nnyo. Mweyongere okufuna amuli akatagana ku basereebu okutoola eggwanga lya Uganda. Ono musajja mukulu ojjukira ebbanga eriyise, olunaku lwabadde Lwakutaano. Olunaku lwabadde Lwakutaano olwa wiiki ewedde, Omulangira Ssuuna yasibisizza omukozi omu owa NBS oba Next Media amanyikiddwa nga Keezi. Ono ekyamusibisizza ndowooza kumwogerako kalebule ebikwatagana n'ennyumba ye gye yali yalaga eri bannayuganda nti ennyumba ye, wabula Keezi ye n'agamba nti ennyumba eno si ya Mulangira Ssuuna era bino yeesomera bya bwereere kubanga eno ennyumba mbu yali abisugamamu bye byali bimuwadde akasente. Ebikazi ebikulu bye byali bimuwadde akasente okulabika nga azimba ennyumba eno, nti yali yeewaanira bya bbule. Wabula Mulangira Ssuuna akalimbidde, manyanga akyakalumbidde, agambye nti nno bano si wakubaganya kuva mu makomera kubanga Keezi baamusiba ne baganda be babiri kw'ossa ne Ashbaga Kato. Babasiba ndowooza baali bana. Ashbaga Kato nga mugasseeko baali bana. Wabula Omulangira Ssuuna agambye si waakukyusa mu ndowooza ye, agambye bano ayagala babeere mu kkomera okumala ebbanga eriwerako kubanga bannamawulire abasinga bambi bavuddeyo nga bamusaba abate wabula abalala ate ne bakiwagira. Wabula bannamawulire bagambye beetegefu okukola olutalo ku Omulangira Ssuuna ono. Bagambye bagenda kumukolako effujjo ly'atalabangako. Bagambye nti alekeraawo n'okuyimba kubanga ennyimba ze si za kuzannyibwa ku TV ezimu kubanga kyalaze bannamawulire kintu kikambwe nnyo nnyini ddala era si kintu kirungi nnyo eri omuntu ategeera. Bannamawulire bagamba nti Omulangira Ssuuna ekintu kino kye yakoze kintu kibi nnyo, kintu kibi nnyo ekitagambika. Wabula Omulangira Ssuuna ye agambye ne banaayogera biki ne banaayogera biki, ye waakusigala ku ekyo kye yasazeewo. Omulangira Ssuuna agambye nti nno ye agenda fuba okulaba nga abantu bano babeera mu kkomera okumala ebbanga. Akyakalambidde agambye nti nno bano si waakukyusa mu ndowooza era balina okukisasulira naddala Keezi. Wabula Omulangira Ssuuna bannamawulire bamugiddeyo enjala naddala abakozi b'oku TV. Bamugiddeyo enjala bagambye ono kye yatankudde takimanyi kubanga waakukisasulira tajja kusigala ng'ayinaayina. Abakozi b'oku TV bamwesunze era ono basiibye bamuwolobola ku mikutu gy'ama-TV egimu abakola ku ma-TV. Mukwano OS nga tumutadde ettale. Munnaaye tugenzeekokko eri Keezi. Munnaaye ebifaananyi ebyo nga bwe birengera, ebimu ku bifaananyi ebyafuniddwa Keezi kw'ossa ne banne nga bali mu kaduukulu ekitalya. Ekifaananyi ekyo nga bwe kirengera munnaaye nga bali ekitalya mu kaduukulu. Bakozesezza ssimu okukikuba bannamawulire abamu era ne kisaasaanira omutimbagano gwa intaneti. Stay on YouTube platform, you will get everything you need. Keezi munnaaye bw'atyo bwe yasibiddwa. Jjukira ono yasibirwa olunaku lwali Lwakutaano. Olunaku yasibwa zaali ssaawa nga 9 ez'olweggulo. Omusajja mukulu OS Ssuuna oba gwandiise Omulangira Ssuuna ye yamusibya. Ng'ekyamusibya kyali kyekuusa ku nnyumba ye gye yavaayo n'alaga eri bannayuganda nti ennyumba eno yali ye. Wabula Keezi n'ategeeza nga ennyumba eno bw'etali ya Mulangira Ssuuna nti ya bikazi ebimu oba ebikazi ebikulu ebimuteekamu amagya nti kye kyagizimba naye
avaayo nga yeesoma nga eri nti yagizimba. Keezi yagamba nti Omulangira Ssuuna ebintu engeri gy'akolamu ebintu bye ayagala kubuulisabuulisa bannayuganda, wabula kino kyaggyako Omulangira Ssuuna wala. Era olunaku olwokutaano olwali kyewedde yakeereza nkokola ku poliisi, yakeereza nkokola ku poliisi ono n'aloopa Keezi, era zaabadde teziriwesa Keezi ne bamukimako era ne bamuggya ku mukutu gwa NBS kwakola. Kwe bamuggye wali bitundu by'e Kamwokya. Keezi we bamuggye era ono n'atwalibwa straight e Kitalya kw'ossa ne baganda be ababiri. Bano bwe babadde bagezaako okulemesa Keezi kumutwala nabo mbu ne babagattako. Ebigambo engeri gye biyitiŋŋanamu kiraga nti munnange Keezi ekyamusibisizza mbu kalebule kw'ossa n'okwogera ebigambo ebitali bituufu ku baserebuliti, wabula baserebuliti abasinga abavudde ne bawagira kino bavumiddwa era nga bano si baakuddamu kubibwa nnyimba zaabwe ku mativi agamu, kubanga olunaku olwaleero si na lunaku olwaleero wabula olunaku olwo lwe baasiba Keezi kw'ossa ne banne. Abakozi ba ttivi ezisinga abamu baasiba beewerera Omulangira Ssuuna nti ono ennyimba ziyinza obutaddamu kubibwa ku mativi gaabwe ago. Baasiba bamwewerera kubanga nti ekintu kino kye yakoze kintu kibi nnyo, tekiraga bugunjufu. Newankubadde yali yamwogerako naye si yandibadde solution ey'okukola ey'okumusibisa naddala okumutwala e Kitalya, nti olw'okubanga yamwogerako mbu ennyumba gye yali azimbye mbu si ye yali yeesoma bwesomye. Kubanga ennaku zonna okuva lwe baabasiba abantu bano okuva olwokutaano, abakozi b'oku amaleediyo agamu beewerera Omulangira Ssuuna naddala abaweereza pulogulaamu ez'olugambo nga omulimu Keezi gw'abadde akola ku NBS TV kw'ossa ne ku Ssanyuka TV. Abantu abasinga bakola ku maleediyo guno era nga Omulangira Ssuuna bamwewerera. Ono bagamba nti wakusasula ekyo kye yakoze Keezi. Bannamawulire ddala abakola ku mativi abaweereza pulogulaamu ez'olugambo kw'ossa n'abo abakola ku leediyo nga baweereza pulogulaamu za lugambo basinga bali ku sayidi ya Keezi, era ng'Omulangira Ssuuna essaawa yonna bamuweerera. Bagamba kino kye yakoze wakukisasulira, mpoziko okuyimba akuveeko. Abasinga bagamba mpoziko okuyimba akuveeko kuba ennyimba ze tezigenda kuddamu kupuleyingibwa ku leediyo ezisinga ne ttivi ezisinga mu ggwanga lya Uganda wano, okusinziira ku kintu kye yakoze. Ebya Keezi bwe bitu bikyalanda, bikyagenda mu maaso nnyo, bikyeyongera okulanda. Tugenzeko ewa Sindi biki bye yayogedde Kayakwera Sindi Ssanyu ono nga muyimbi Munnayuganda avudde n'ategeeza nga ye bwe yasanyukidde eky'Omulangira Ssuuna okusiba Keezi kw'ossa ne banne babiri baganda be. Wabula bannamawulire abasinga naddala abakozi abamu ku leediyo ezimu omuli Simon Omunene w'Ekibuga bavuddeyo. Simon Omunene w'Ekibuga akola ku Bukedde Farmer. Ono avudde n'alangira Sindi Ssanyu olw'okuvaayo n'ategeeza ng'abawagira eky'Omulangira Ssuuna okusibisa Keezi kw'ossa ne baganda be ababiri. Simon omukozi wa Bukedde Farmer ategeeza nti nno Sindi ono ebintu bingi nnyo by'azze akola ate nga nabo babimanyi wabula ne babisirikira, omuli n'okusula ekibiina kyabwe kye baalimu ekya Bruce Lee. Wabula Sindi n'avaamu mu kibiina ekyo, wabula nga Sindi ye yaviirako ekibiina kino okugwa. Simon Omunene w'Ekibuga ng'ono mukozi wa Bukedde Farmer ategeezezza nti nno bino byonna babimanyi nga bo bannamawulire ab'olugambo lwakuba babisirikira, era nga Sindi yandibadde mugezi nnyo n'asirisaako ebimwa bye. Gambye abakozi ba ttivi ne leediyo essaawa eno olutalo luli wakati w'abakozi ba ttivi ne leediyo kw'ossa n'abayimbi, era ng'abayimbi abasinga bambi bavuddeyo ne bawakanya kino eky'Omulangira Ssuuna. Newankubadde bayimbi bavuddeyo ne bakiwakanya okuli Crystal Panda ne Drikali, bavuddeyo ne bawakanya Omulangira Ssuuna ku kino kye yakoze okusibisa Keezi kw'ossa ne banne ababiri baganda be. Abayimbi abasinga bavudde bambi nga bakiwakanya, wabula ate abayimbi abasinga bakiwagidde omuli Sindi Ssanyu gwe naakawulira ye yakiwagidde eky'okusibisa abaana bano kw'ossa ne Keezi. Sindi Ssanyu
y'omu ku bawagidde ekintu kino. Ono ye yakiwagidde wabula era naye enjala bazimugiddeyo. Era abasinga bagambye nti nno naye baagala bamusse mu lubu lw'Omulangira Ssuuna naye ennyimba ze zireme kuddamu kukubibwa kubanga bonna bano baagwa just bagezaako kufuna mawulire, kufuna attention y'Abannayuganda.